Robert Kasibante owa National Peasant Party okushera akaruhuko bwa president yavuga n'abahagizi bo mu town council ya Mayuge kandi abahagizi be bamwakire n'amashemererwa. Oku yabanza no kutambira bigera rukubira abahagizi be nabwo nyuma yakora urukunganya hina katare ka Mayuga. Agenda okubawonya tuli wano mu kifo kino atenga sagala bintu by'abantu byononeke basaba muzikirize neyongereyo naye ekirungi mundabyeko genda kutambula mpolampola mumperekereko mpaka lwenfuluzeeko sagala akasembayo. Abatura bamushaba okutereza embeera y'emyete barukurabamu eyibura ry'emirimo kandi yagira ngo cyo naza kukitereza ekikuru bamwesije bamuho bwa president. Nkazimba ngakamutindo ngene kuba ne wejja tesobola kubatawanya njagala okubategeeza tuyina enteekateeka nnungi eri bannamayuge mwenna bwe nabadde enteekateeka manifesito yange bannamayuge abavubuka n'abakadde abatalina mirimu nembategekera buli mwezi mugenda kufuna ng'emitwalo 220. Kasibante yaraganisa n'okutereza enshonga y'ekibira kya Bunya South Forest Reserve ekiriyo nekisisikara. Esimu zirimu bataano abo bonna nga batwala esente z'omubuwa omusolo esente ezakweza abawekere olujja mu buyinza ba RDC bonanira kubagoba. Muwulirize nemubeera mu nsi nga buli disitulikiti erimu bammemba ba palamenti bamusanvu ezimu 6 naye abo bonna bateesa biki. Kuyaheza Mayuge yayiyongera mu district ya Bugiri kandi oko nayo abahagizi be bamushaba kwihabe byo kwerinda nyanja emyete tunje mirimo omukushohe by'enyanja. Nyenchakare Robert Kasibante naza kushera akaruro mu district ya Kamuri hamwe ne ya Buyende. Ndi Anita Tukuma.